Friday mbeera okuweereza nkwebaza gwa twekumiddeko buli omu wonna wosinzidde okubanga otulabira omukwano ogwo tojjanga okwo wongereyo gubeereyo Madamu Gore tuyagala kukola otya kale nga bolaba enteekateeka bweri ennungi batimbye bulungi nnyo omukyala Shamim Mayanja yali mu nteekateeka ey'okutimba ttiimu etegeka waliwo eri nga nange kwontadde mu bateesiteesi abantu tutegese tulinze bulinzi mmwe kubanga mukola ki eri already batudde dda batudde naye kati aba VIP nga bomanyi nti batera okulwawo bajja ku budde bwe baagalirako naye nammwe tubalinze rero muggyeko nga bukyali sho etandike mu budde twagala zigenda okwera ssaawa emu nga sho etandise so David Lutalo ye yeesunze dda yeteeseteese okuba nga akola ki abaweereza nga bwe mulaba stage ye yeekoleddwa bulungi nnyo olunaku olwaleero ebyuma byategekeddwa dda buli kimu kiri ku alaali kati gwabulayo essaawa eno atulaba ku terefayina okuba nti bw'otuuka David Lutalo celebrating 15 years down the road tumanye nti kati egyo nayo tugitadde eri tulinda to celebrating emyaka 2 nga otukuza anniversary emyaka 25 era nga tukuza anniversary n'ebirala ebisingako mukkirize ngenda kubeerekereza olunaku olwaleero Sean thank you so much ndi wano ne kafudu sokojje kafudu yangu ako tubulireyo kayimba kya Kalutalo tulabe emyaka gyo kayimba kya Kalutalo k'omanyi oli otya naye banaakulaba sembirano wano we wali ekitaala wano ndi muddugavu nnyo